Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe njayo tutunulira eddagala eryo tugenda kutunulira bikuta by'enkoma mawanga. Ebikuta by'enkoma mawanga eyo birungi nnyo gwe omwana omuwala omukyala bigenda kuyamba ku nsonga y'okwefunza. Ebikuta bino njayo tutunulira enkozesa gy'olina obbikozesaamu egenda okuyamba okubeera ng'oddawo bulungi nnyo. Ogenda kwekolako service ku nsonga eyo ey'okwefunza obeere ng'oddawo bulungi. Nkusaba ofune ebikuta by'enkoma mawanga. Ebikuta byentegeeza funa ekibala ekyo kyolaba ekyo eky'enkoma mawanga kisuse ebyo by'okungulu bye tugenda okukozesa. Ofune ne cloves, tugenda kugattamu ne cloves. Funa ebikuta bisaleesale nga butontono. Bw'oba olina ka blender beera ng'obuteekamu, teekamu otuzi bikubire mu blender bikube bulungi nnyo. Bw'omala obbikuba bijeemu biteeke mu kantu biyiweemu nga weebiri, tosengejja, biyiwe buyiyi mu kakopo oba mu kantu konna mwe bijja okujja. Kwata cloves zino, kwata cloves z'osobodde okufuna. Osobola okufunayo ng'ez'olukumi oba 2,000 nazo ziteekemu zisuulemu. Bw'omala ozisuulamu oyiwemu ekikopo ky'amazzi. Enkoma mawanga zino osobola okufuna ebikuta nga bya nkoma mawanga 2 ne cloves funayo nga za 2,000. Bw'omala okukuba biri ebikuta by'enkoma mawanga byokka by'oba okubira mu blender, bw'omala obbikuba bulungi ng'oyiyeemu otuzi otono, teeka mu kantu oba mu kakopo oba mu kantu konna. Bw'omala suulamu cloves zino. Bw'omala ozisuulamu funa ekikopo ky'amazzi kimu nakyo kiyiweemu. Funa w'obiteeka bibeerewo ennaku 2 nga biri awo. Bw'omala obbimazaawo ennaku 2 bijjeeyo bisengejje bulungi. Sengejje emirundi nga giigyo beera ng'otawaaza otuzi otwo. Tawaaza ng'amazzi ogayingiza munda, beera ng'otawaaza ogenda kufunda, ogenda kuddawo nno. Ebyo bikolera ddala bulungi nnyo. Tawaaza paka amazzi ago we gaggwaawo, naye ng'otawaazaako okozesa butontono buli lw'otawaaza. Tawaaza ng'oyingiza munda amazzi ago. Bw'onaaba okikoze ojja kulaba ng'oteredde, ogenda kufunda, ogenda kuddawo. Kikole nga bwe nkunnyonnyodde, kigenda kuyamba. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso lugyegattako mubeere bulungi. Mweraba.